ebigambo byenjagadde okwogerako bannange si bipya bisibuka mu kitabo kya Matayo essula 11 olunyiriri olwa 28. Yesu yennyini yayogera nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Ebigambo ebyo bikulu nnyo okusinga bwe tubirowooza. Njagadde okulaga ekifaananyi mu kiseera ekyo Yesu we yabyogerera byali bitegeeza ki, ne mu kiseera kyaffe bitegeeza ki? Bwe nnaamala mpunzike. Mu kiseera kye twogererako Abayudaaya baali bafugibwa Abaruumi, ng'Abaruumi lyali ggwanga lyanjawulo okuva ku Bayudaaya, nga baabafuga kugamba nga basolooza omusolo okuva mu Bebbulaniya ne bagutwala ewaabwe. Baasasulanga omusolo ku buli nsolo gye balina mu nnyumba. Baasasulanga omusolo ku buli nnyumba gye bazimbye, nga ze muwulira ennaku zino ze bayita property tax. Baasasulanga omusolo ku buli kigaali ekisikibwa embalaasi. Baasasulanga omusolo ku buli birime bye bakungula. Baasasulanga omusolo buli lwe baasalanga olutindo olwazimbibwa Abaruumi. Ne kibeera nti omusolo gwali gufuuse omusolo. Kaakati Yesu bw'agamba nti mujje gye ndi mmwe mwenna abazitoowereddwa, Abayudaaya baali bazitoowereddwa omugugu gw'Abaruumi. Era Yesu bw'ajja ne bamanya nti tufunye omununuzi ajja okutununula okuva mu mugugu ogw'Abaruumi, nga Musa bwe yajja okubanunula okuva e Misiri. Yesu bw'agamba ebigambo bino nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye, kikulu nnyo kubanga teriiyo muntu yenna omututumufu mu nsi amanyiddwa eyali ayogedde ebigambo bino. Tumanyi abantu abatutufu bangi, Abraham Lincoln, tumanyi abantu nga bangi nnyo amannya ge tumanyi, Aristotle, John Newton, naye teriyo yali ayogedde bigambo nga bino nti mujje gye ndi nze naabawa ekiwummulo. Bigambo bikulu nnyo okusinga ffe bwe tubirowooza, olw'okubanga ffe tubimanyidde, tubisoma bulijjo. Mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Naye mu kiseera we yabyogerera abantu baali beetaaga ekiwummulo nga bakooye, nga kifaananako nga bannaffe abaali e Uganda mu biseera biri eby'edda. Biri ebiseera eby'edda bwe baayimbanga nti omusolo gwe musolo, byonna akokolo, pamba n'agwa wansi, byonna akokolo. Tekyali kyetaagisa okunyiigula n'okuggyawo bweraliikirivu mu bantu. Embeera bw'etyo bwe yali mu kiseera Yesu we yayogerera. Naye kitegeeza ki mu kiseera kyaffe? Kitegeeza nti Yesu kye kiwummulo kyaffe. Bwe tutuuse ku lunaku luno olwa Friday, bangi kuffe tumaze wiiki nga tutawaana, tukola kubanga tulina ekikolimo ekyatuweebwa nti mu ntuuyo zo ojjanga ekyokulya. Sabbiiti bw'etuuka ffenna ne tuwummula ne tuwulira emirembe. Naye sabbiiti eyo teyandibaddewo, teyandibadde nkulu singa nga Yesu si kye kiwummulo kyaffe. Bw'osoma mu Bebbulaniya essula 4 ayogera ku kiwummulo ekyenjawulo. Bebbulaniya essula ey'okuna agamba bw'ati, mu lunyiriri olw'omwenda agamba nti kale wasigaddeyo ekiwummulo kya sabbiiti eri abantu ba Katonda, kubanga ayingidde mu kiwummulo ekyo
era naye ng'awumudde emirimu gye nga Katonda bwe yawummula mu gigye. Kale tufubenga okuyingira mu kiwummulo ekyo, omuntu yenna aleme okugwa mu ngeri y'obutagonda. Ebigambo ebyo tebyogera bwogezi ku lunaku Ssabbiiti, naye byogera ku kununulibwa. Kristo ye mununuzi waffe, nga Musa bwe yali omununuzi w'abantu ba Katonda okuva mu Misiri, nga Yoswa bwe yali omununuzi w'abantu ba Katonda okuwangula amawanga gonna ge baawangula. Bigambo bikulu nnyo okusinga ffe bwe tubirowooza. Ennyiriri ezo tezoogera ku Ssabbiiti passe ng'olunaku, naye zoogera ku kununulibwa okuli mu Kristo. Bw'osoma mu Bebulaniya essula 11 olunya olw'omukaaga agamba nti kubanga awatali kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa, kubanga ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga waali era nga ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya. In other words, bwe tuwaayo obulamu bwaffe eri Kristo ne tumukkiriza, tufuna ekiwummulo ekyo ekya namaddala. Era bw'ogenda mu Yokaana essula 11, Yesu yali ayogera n'abayigirizwa be n'abaga temweralikiranga kintu kyonna, kubanga nabagamba ŋŋenda ewa Kitange, ŋŋenda okubateekerateekera ebifo, njagala eyo gye ŋŋenda okubeera nammwe mujje mubeereyo. Naye omuyigirizwa omu ayitibwa Thomas n'amugamba nti Mukama, eyo gy'ogenda tetumanyiyo, n'ekkubo erijjayo tetulimanyi, kakati tujjayo tutya? Yesu n'amugamba Thomas ti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Ebigambo ebyo Yesu akyabyogera leero nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Ffenna abali mu Amerika wano ne mu nsi zonna tunoonya obulamu. Okola n'ova enkya n'otuusa eggulo, n'ova ku Sunday n'otuuka ku Friday, onoonya bulamu. Tekyo kyokka, n'okolerera abaana bo basomeko babeere obulungi, naawe bakuyambe ng'okaddiye. Si ekyo kyokka, tugenda ne tusoma mu masomero osobole okufuna omulimu, gamba obeere n'obulamu, life obulungi. Naye Mukama Yesu yagamba nti nze kkubo. Singa nga twagala okufuna obulamu obwannamaddala, emirembe n'ekiwummulo ekyannamaddala biri mu Yesu. Yesu kyeyava agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Tulabye bangi abalina ensimbi. Iyo abalina ensimbi kati omwana ng'ono Jackson, omwana yalina ensimbi nga bw'agenda mu dduuka ery'ebifaananyi agula by'amamiliyonizi ng'atunula naga nti ekyo nkyagala 6 million, ekyo nkyagala. Kwegamba sente zitutawuliranga nako, naye omwana nga bw'agenda eka teyeebaka, nga talina kiwummulo, n'anywa eddagala, n'asaba abasawo bamuwe eddagala asobole okwebaka nga talina kiwummulo. Awatali Yesu ebintu by'ensi eno tebiwa muntu yenna kiwummulo. N'olwekyo ebigambo ebyo Yesu yayogera njagala mubitunulire nga bikulu nnyo okusinga ffe bwe tulowooza. Bw'agamba nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye, ayogera ku levels zonna ezikwata ku bulamu bwaffe. Obanga okooye kukola, obanga okooye kusoma, obanga okooye bwavu, obanga okooye injustice. Injustice ekintu ekyo mukitegeera mu nsi muno mwe tuli. Omuddugavu oli guilty okutuusa lw'obeera proven innocent, naye abannaffe abalala bo bali innocent until proven guilty. Tetulina justice. Abantu bakooye, bamaakinze Washington, bamaakinze Boston, Chicago, bakooye injustice. Naye Yesu agamba nti nze kiwummulo kyammwe, mujje gye ndi mmwe mwenna
abamiddwa justice ja kubawummuza. Naye ebigambo bya Yesu ebyo tebikoma ku ekyo kyokka. Nzijukira waliwo omuzeeyi bwe yali ng'abuulira naawa ekyokulabirako oba mu lulimi olulala kye bayita illustration. Nanga nti waliwo omusajja yali akungudde lumonde we ng'agenda mu katale omutunda n'amukuba ku mutwe. Naye mukwano gwe yali ayita mu pick-up n'amulaba ng'omusajja afa n'omugugu gwa lumonde ku mutwe. N'ayimirira n'aga nti owange jangu nkube ku ride ndaba omugugu gukutta. Omusajja n'ayingira ku pick-up emabega n'atuula naye omugugu gwe n'aguleka ku mutwe. Driver bwe yavuganga naga nti ono omusajja abadde ki? Muwadde ride muwonye obuzito naye ate akyagwetisse. Tusalo yamirira n'amuga nti owange nkuwadde ride take off the road gisse ku mmotoka. Ko omwami ono yali agenda okutunda lumonde nti nze saagala kubeeramu atali muntu mulamu. Ompadde ride okunnyambako ku lugendo saagala ate nkutikke n'omugugu. Yesu atugamba nti nze kiwummulo, nze nzekka nze nsobola okubawa ekiwummulo okuva mu mugugu ogw'ebibi. Mu biseera abirako ewaffe nga waliwo abantu ab'ekkanisa eyayitibwanga gugudde. Abayita gugudde omugugu ogw'ekibi. Bigambo ebyo bikulu. Ffe mu biseera ebyo twabinyoomanga kubanga twalinga baana bato nga tutegeera. Naye bwetegereza ebigambo Pawulo byayogera mu Baluumi essula y'omusanvu agamba nti bwe njagala okukola ekirungi si kyenkola, bwe njagala si kyenkola. Ye bannange nze nabaaki mu mutima gwange njagala okukola obulungi naye simanyi kyakola. Ani alindokola okuva mu mubiri guno ogw'okufa? Ebigambo ebyo yakozesa byali bi-indicatinga nti edda omuntu bwe yattanga omuntu munne nga basobola okumutikka omulambo gwe, omulambo gw'omuntu oyo gwasse n'agwetikka ng'ekibonerezo n'atambula nagwo gumuwunyirira. Ne Pawulo bw'ayogera ebigambo ebyaga nti ye bannange ani alindokola okuva ku mugugu guno ogw'omubiri gwange? Nga mu Lungereza bwe bagamba nti carrying a dead monkey on your back. Ekibi bwe kityo bwe kitukola kwetisa omugugu omuvundu oguwunya ate oguzitowa. Naye Yesu agambye nti nze kubo n'amazima n'obulamu. Mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa. Obanga mugugu gwa bibi gwe gututawaanya nga Pawulo bw'ayogera mu Baluumi essula y'omusanvu, genda eri Yesu. Yesu kennyini ayogera mu Yokaana essula 10 nti I have come that they might have life, that they might have it more abundantly. Nti nze najja zibe n'obulamu endiga ate zibe nabwo obulamu obwannamaddala, obulamu obw'ekimmemmette. Omuntu yenna wadde alina ensimbi, wadde alina obuyigirize, naye nga tamanyi Yesu tasobola kubeera na kiwummulo. Yesu kye kiwummulo kyokka. Bwe tubeera mu Yesu tufuna ekiwummulo mu bulamu. Tetusobola kutambulira mu kizikiza. Era Yesu yennyini yagamba nti angoberera tagenda kutambulira mu kizikiza kuba nze tabaaza, nze bulamu, nze kkubo. Kale ebigambo ebyo ndowoozeeko nnyo. Yesu bw'agamba nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa, ayogera ku levels nnyingi ez'obulamu bwaffe. Mu mirimu gye tukola,
mu kutawaana kwe tukola Yesu kye kiwummulo kyaffe. Mu injustice gye tufeesinga mu nsi abamu batusosola, Yesu kye kiwummulo kyaffe. Yesu ye mununuzi waffe. Ekigambo ekirala ekikozesebwa ku Yesu nti Yesu ye sabbiiti yaffe. Si lunaku pase naye olunaku olw'ekiwummulo. Ekiwummulo ekyo Katonda yakifuna si kubanga yali akooye nedda, but cessation from activity. Naffe Yesu bw'atutwala gy'ali ne tumuwa obulamu bwaffe, atuwa ekiwummulo eky'omutima, obulamu ne butereera ne bukkalira, omuntu n'asobola okubeera n'obulamu obwannamaddala. Muzeeyi yatugambanga nti nze nzekka mu famire yange, nze musajja ayitibwa omusajja. Baganda bange bonna baafa kunywa mwenge. Naye nze okuva lwe nakkiriza Yesu nalekeraawo kunywa omwenge. Naye omusajja yaliwo okumala emyaka 97 ng'ate w'amaanyi, ng'alina obulamu obusanyufu, alina abaana be, teyali mugagga, naye ng'abaana be somehow Katonda yabayamba ne basoma. Yesu kye kiwummulo kyaffe. Era bw'osoma eri mu Isaaya, agamba mu Isaaya sura 5 olunyolo 6 nti oyo yamutikka ebyonoono byaffe. Togenda ng'okaaba nga weetisse ebibi byo. Yesu ye mwetissi w'ebyonoono byaffe. Isaaya sura 53 olunyolo 6. Ate atuyita nga bwe tusomye mu Bebulaniya essula 4, atuyita ng'agamba nti si bibi byokka bye nnyinza okubayambako, naye wabeerawo n'ebyetaago ebirala bye mulina, naye bwe mubeera nabyo nga bibazitooweredde, mudde gyendi, nze kiwummulo kyammwe. Bebulaniya essula 4 ngenda kumaliriza temutya. Agamba olw'14 nti kale bwe tulina kabona asinga obukulu, omunene yayita mu ggulu, Yesu omwana wa Katonda, tunywezenga okwatula kwaffe, kubanga tetulina kabona asinga obukulu atayinza kulumira wamu naffe mu bunafu bwaffe, naye eyakemebwa mu byonna abatali kibi. Kale tusemberenga n'obuvumu eri entebe y'ekisa, tulyoke tuweebwe okusaasirwa era tufune ekisa olw'okubeerwa tukwetaaga. Bannange, ani ku ffe atalina kiyeetaaga? Ani ku ffe atatuukangako mu buzibu n'abeerawo n'azitoolerwa ng'alina obwetaavu? Ffenna tukiyiseemu, ffenna tukiyitamu, naye Yesu atuyita nti ye kye kiwummulo kyaffe ekituufu. Tetugezaako njaga, tetugezaako mwenge, tetugezaako nsimbi, tetugezaako kusoma, tetugezaako malala, tebijja kutuwa mirembe na ssanyu. Tetutulugunya balala, nakyo tekijja tuyamba. Naye Yesu alina emirembe gy'agaba egy'enjawulo ate gya bwereere. Kale atuyita nga bwe yayita abayigirizwa nti emitima gyammwe tegyeraliikiriranga, nze kkubo n'amazima n'obulamu, mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa mu buli ngeri, nange n'abawa ekiwummulo. N'olunyiriri olusembayo olwenjagala zitujjukire ye Bebulaniya essula 4 olunyiriri olwokusatu nti kubanga ffe abaamala okukkiriza tuyingira mu kiwummulo ekyo, nga bwe yayogera nti nga bwe nalayirira mu busungu bwange tebaliyingira mu kiwummulo kyange newankubadde ng'emirimu gyaggwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Abo be batakkiriza, naye bwe tukkiriza Yesu Kristo tufuna ekiwummulo. Mu lunyiriri olw'omwenda aga nti kale wasigaddeyo ekiwummulo kya Sabbiiti kya Yesu omununuzi waffe. Ekiwummulo ekyo kiri eri abantu Katonda. Kale Mukama atuyita tetweraliikirira,
tusinga nnyo ennyonyi za liisa, tusinga nnyo ebimuli. Bw'atyo bwe yayogera mu Matayo essuula y'omukaaga, temweraliikiriranga kigambo kyonna kyonna. Bannange, nze natunda ebinyonyi mbirabirira mbiriisa, kakati mwe mulowooza nti mwe muli wansi okusinga ebinyonyi byendiisa. Lwaki mweraliikirira? Lwaki mutya? Mugumire ku nze. Bannange, ekyo nange kyannema, nkirwanyisa bulijjo. Buli lwengwa mu kizibu nsooka yenkubiraani, kubire Kalibbala, kubire mukyala Bukenya, bannange munsabire. Naye ne neerabira nti Yesu ye yantonda, Yesu anjagala, Yesu alabirira ebinyonyi ebitalina kye bimuwa. Naye nze bwe yatonda mu kifaananyi kye sibisinga. Bannange, Yesu atuyita, temweraliikiriranga kigambo kyonna kyonna, naye mu buli kigambo bye mwagalanga mubuwenga Yesu, kubanga kye kiwummulo kyaffe. Mukama atuwa omukisa n'ebigambo ebyo mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.